Mwana mwezo gosodo kwatenga uli abamwita shortcut. Oboizo mwitala ni Masengere. Omulaba bamwita Denzo. Asimule emonde. Bali bakuwa baifa akayimba ako bakakuba olwembeera nti byonna mwasobola kubatenga mumanya ku lutalo lwasobola kubatenga lutambula webaka music waba generali abasatu bonna basobola kubate batambuza music wa Uganda okuli Bobby Wine, Chameleone ne Bebe Cool. Enyimba zonna zasobola kubate batandika abajjukira obulungi music yenna basobola kubate bamuleta mu mbeera y'entalo era yasobola kubatenga bakolera kyamaanyi nnyo ne basobola kubatenga bafuna ebirungi byonna basobola kubatenga olaba akadde kano mu mbeera eyo nga bwe nakutegeezaako Dr. Jose Chameleone bw'abanga music wa Uganda naye asobodde okubatenga akikolamu ekyenjawulo naye ng'omukulu gwe tugenda okubatenga twogerako ye mwana mulezi gwe bayita shortcut. Bangi nnyo olunaku olwebadde bagamba nti bwana mutabani wa Bebe Cool Alan afudde, mutabani wa Bebe Cool afudde. Embeera nga bwesobodde okubatenga etambula omulenzi ono abadde ayimbira mu Gargamel era nga yakuba akayimba ako baali bakaweereza omukulu gwe bayita Bobby Wine nga bbato ya Bebe Cool ekyakutte wansi ne waggulu nga beevumya ddala bubi nnyo bamulangira bingi nnyo obudde obwo. Awo kumbe kati akadde kano Bobby Wine wetwogerera awo no yasobola okubatenga yavaawo era asobodde okubatenga alaze machuwa mu mbeera nti yasobodde okubatenga postings era asobodde okubatenga asaasidde ku bannaffe aba Gargamel family olw'okufiirwako omuyimbi munnaffe. Music industry asobodde okubatenga efiiridde omwana omuto ku myaka egy'obuto oyo asobodde okubatenga atufuddeko gwe bayita shortcut. Okujja mu music bano okubatenga bamanyika basobola okubatenga bagira mu mbeera y'entalo era nga bazze okubate bayimbirako omukulu gwe bayita Bebe Cool obudde obwo nga bateekutte wansi ne waggulu. Bobby Wine ga Bebe Cool kati abalenzi bano basobola okubatenga bazze okubanga bakuba omuziki nga bavuma omukulu gwe bayita Bobby Wine. Abajjukira ba Kiwoko Boys abaali bazzeewo okubatenga basanyawo Good Life wadde tebasobola kubatenga bagisobola akadde kano ne Kiwoko Boys basobola okubatenga baggwerera mu mbeera eyo abajjukira obulungi ate nga Denzo ne Shortcut baali bazze nga bazze okubatenga bakubirira omukulu Bobby Wine era Denzo nasobola okubate yalufuukira ddala olutalo okubatenga ennyimba zonna zakuba akoona Bobby Wine ng'agamba nti muyimbi wa kadonkamo era bwe kyaggwera nga akadde kano aba Gargamel bonna basobola okubatenga tebaliiwo akadde kano okuli Denzo Music ayinza okuba akadde kano tugambe nti yasiimuka mu mbeera eyo yasobola okubatenga akadde kano taliiwo mu mbeera eyo gye basobola okubatenga bagiramu abaana bano gwe bayita Alan Masengere. Mwanyina wa Bebe Cool yazaala omwana ono gwe bayita Alan Masengere nenga mutabani wa Bebe Cool ye gwe yeezaalira gwe bayita Alan Henrik Sali. Bangi badde bagamba nti yafudde naye nga ono muyimbi wa Gargamel ye yafudde mu mbeera etasobodde kuba ate nga nnungi era Bebe Cool yasobodde okuba yapostiriza amawulire gano nategeeza nti ennaku ngaano omwana asobodde okubatenga abonaabona ng'abadde atoba ku bulwadde okubatenga awona asobodde okubatenga afunako Denzo omukubi w'emmonde atubuulire kibadde kitya embeera nga wesobodde okubatenga etambula. Ategeezzaako nti Bebe Cool abadde tayagala amawulire gagende mu public nti omulenzi ono mulwadde. Katandikire wano Denzo togeddeko naye sooka owulire. Ye mukulu Denzo ng'ambuulira Bebe Cool yali tayagala bigende mawulire nti omwana mulwadde wabula ekifaananyi ekyasembyeyo nalabyeko ng'abantu ab'enjawulo bagenza okubaate bamukyalirako mu ddwaliro naye ng'olunaku olwo wesobodde okubaate nga tutegedde mwana mulezi gwe bayita Shortcut yakuba akayima ne Denzo yafudde. Ebimu ku bigambo yasobola okubaate yali wa ntalo nnyo era yasobola okubaate nga bangi nnyo abayimbi yasobola okubaate nga azalawa ze zimu ku audio yali agamba biseera biri ebyedda nga Gargamel nga bw'ogimanya olutalo lwali lw'amaanyi sooka owulire yagambira nti ba Bobby Wine bafulaatinga music we bakuba wa kidongo. Owulira mwana tutongoza buno omusajja wamwe simanya K47 simanya Khalifa simanya waliwo ono alwana ennyo oyo oba ye ono alwana ennyo ne baleediyo ye Parafu mubatongoza mubawaanawaana n'ebipapula byabwe mbiraba nnyo ku gugundiyo ng'obiwanise ku cover photo simanya naye mwana
mwandiwagidde ku talenti nammwe kubanga mwabuna obusajja tebumanyi kuyimba bulungi buyimba sitayiro zezimu bayimba bino byebimu buli kaseera music takyukamu wadde aga Katonda labayo kati omusajja nga Bobi Wine yeefula nti ali mu top 3 naye omusajja ayinza okuba mugagga alina amamotoka g'ebiki naye akaziki akageta bogesi lwa mikisa gye yafuna akageta byakola yonna bifu kufulatinga kweleere temuli aya basi mukama mumuze mirembe mwana mulezi gwe bayita shortcut wa Gagamel family omukulu Bobi Wine asobola okubatenga postings asaside abagagamel family Jose Chameleone mulengedde nga asaside wetogera entalo zonna zasobola okubatenga ziggwawo tukiriza tugane nti ne Bebe Cool waliwo n'amalwa gadde gatambula gye buvuddeko gagamba nti Bebe Cool budde bonna ayinza okubatenga asala n'ayingira People Power oba n'ayingira ekibiina kya Nuupo era ng'omukulu gwe bayitawo kwalinga oba TVO yayise ku Facebook wabula Bebe Cool yategeeza nti omukulu yayinza okubatenga aloota tayinza kubatenga yegatta ku Bobi Wine nga tewerabidde nnyo abayimbi bano abasatu be bajenerali b'omuzika basobola okubatenga bagukyusa ne basobola okubatenga ekintu bakitambuza era olina okubatenga oba respect omukulu gwe bayita Dr. Jose Chameleone nakutegeeza ono mu East Africa yasinga music omuzito gw'obanga oli muyimbi njagala okubatenga kikutegeezaako music omuzito abeeranga mukazi mulungi okufuna obufumbo kulina okubatenga kuyiriga ebigenderako gamba nti empisa obuyonjo okufumba obulungi na byonna ebisobodde okubatenga bitambula Chameleone wabanga mukyala wa mpisa nga mukyala mulungi Chameleone mukyala mukazi mulungi netalina mpisa tamanyi kufumba ebyokka music gwo oyinza okubatenga owuliriza n'ebirala byonna wowulira entalo ng'ate agamba nti ate bakubye ebbawa ate yayiriddaani kati embeera eyo Chameleone wabanga music muzito oyo Chameleone mu East Africa yasinga music omuzito asinga obuganzi y'omukulu oyo gwe bayita Bobi Wine yasobola okubatenga amanya akatale ka music n'asobola okubatenga amanya nti omuntu w'owansi gwe ngenda okubatenga noonyamu 10 awo nno bwe buganzi Chameleone basobola okubatenga afuna ettutumu ye Chameleone mwawule ettutumu n'obuganzi ate nga Bebe Cool ye yategeera omuzannyo gwa music bamutambuza butya waba talinawo music kikyayinza okubatenga akola abajjukira obulungi mwaka gwa 2003 zaali Palm Awards ezatandika omukulu Bebe Cool yasobola okubatenga balaga nti amawulire nemba mwogerako bibi ajja kubatenga agitambuza okuva 2003 yatambuza emyaka ng'ebiri Bebe Cool nga talinawo nnyimba na zimu abajjukira zi Palm Awards zatambula ne bagamba nti Bebe Cool yalinnye ku ntebe ya Nabagereka red paper ne ziwandiika nti ekyana ekitalina mpisa awono n'abagenda mu studio n'abakubira oluyimba n'ababuuza nti entebe zenninnyako nga muyomba ebyammwe mutubuulire byali bitya awo nno n'alaga nti omuziki ye Bebe Cool ne waba talina wadde oba muziki yalina okuba mu mawulire oba mabi oba malungi ye tebimukwatako goba omogeddeko ki awo ye Bebe Cool wakitambuza ne Chameleone omwagalako muziki naye ebyempisa aya basi embeera wesobodde okubatenga etambula tusasiddeko abagagamel family olw'okufiira omuyimbi oyo gwe bayita shortcut Alan Masengere wa Gagamel family nga bwesobodde okubatenga etambula yakuba akayimba kano